Oluvannyuma lwa Farida Nambi owa NRM gwe baakuba akalulu n'enkoona n'emuwuuma wali Kawempe North okugenda mu kkooti n'ateekayo omusango nti yabbibwa akalulu, Nalukoola ayanukuzza ebigambo bitonotono nti oyo agezaako kunyiiza bunyiiza. Kakati munnange wabaddewo okwetonda era nga ono JK Kazoora gwe mumanyi obulungi ennyo era nga munnamawulire bw'atyo yeetondedde Bobi Wine ne Joel Ssennyonyi olw'okuba nti tebaasobodde kuba nga boogerako eri abantu mu kuziika kitaawe Muzeeyi John B. Kazoora eyakaziikibwa e Kasyaali wali. Kakati munnange twakagabo akawangamudde ategeezezza nga bw'ajja okubeera nga yasanguza be baali nabo nga bafuna ssente obukadde 10 era n'agamba nti weebali beebuzaabuza ku ludda olwa opposition ye n'akakasa nti ye yazifunira ddala obukadde 10 yazifuna. Kale munnange bwe ntyo bwe ndabise era nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large. Munnange tutandike ne Bobi Wine mu kuziika Muzeeyi John B. Kazoora era nga ono yabaddeyo nnyo naye nsuubira okuba ndowooza gwe mundi ogusoose okubeera nga Bobi Wine agenda ewantu n'atafuna mukisa kubeera ng'ayogerako abantu yadde nga abantu abamu bagamba nti kwabadde kuziika tekwabadde kwogera talina kubeera ng'aweebwa omukisa buli wamu ayogere naye munnange bagamba nti big is big. Kakati JK Kazoora bw'atyo yeetondedde Bobi Wine ne Ssennyonyi olw'okuba nti munnange tebaafunye kakisa bu program tebabawadde kakisa kubeera nga boogerako eri abakungubazi mu kuziika kitaawe era munnange bw'atyo n'abakakasa n'abagamba nti naye abantu mwalabye omukwano gwe baabalaze, omukwano gwabadde mungi nnyo era tewali kubuusabuusa nti abantu bonna bamanyi, kitegeeza nti bonna bamanyi we bagwa oba anaabidde wa bino. Kakati munnange byabadde mu kuziika kitaawe retired Major John Kazoora era byabaddewo lunaku lwabadde Lwakutaano lunaku lwabadde Lwakuna e Kasyaali Mbarara district newankubadde nga Bobi Wine ne Ssennyonyi baabaddeyo naye tebabawadde mukisa kubeera nga boogera era ng'ekyo muganda wange nga kimaze okubeerawo kiba kitegeeza nti oluva mu kuziika bw'otyo oba ku mukolo gwonna olina okudda ebbali wali omukwano abantu gwe balaze omuntu n'okitegeera nti mutuufu eyabadde azze omugenyi omukulu yabadde oyo. Kale twabadde Mitooma Kasyaali wali mu Mbarara district era Kazoora yakikakasizza n'agamba nti ono nno azze si muntu wa bulijjo kubanga abantu munnange baabivuddeko ebyokukungubaga bo nga batunuulidde Bobi Wine. Kale Ssennyonyi ne Bobi Wine kugambye nga bwe baabaddewo naye tebaaweddwa mukisa kubeera nga boogera era bw'atyo Kazoora bwe yageze ku mukutu gwe ogwa X ne yeetonda n'agamba nti munnange mwabaddeyo mwebale kubeera nga mujja naye neetonda my brothers Bobi Wine Joel Ssennyonyi mwebale kubeera nga mujja okubeera nga mwerekerako kitange Major John Kazoora naye temwafunye mukisa kubeera nga mwogera eri abavubuka naye ndowooza mwalabye ekiri e Kasyaali Mitooma abantu omukwano gwe baabalaze mwakoze eki mwagulabye newankubadde ng'abantu abamu balowooza nti tewabaddewo omukisa kubeera nga boogera naye munnange abantu community oba society yekubuulira kiki kyozzaako kati we twatuuka essaawa eno nti abantu babeera basuubira omuntu waabwe okubeera ng'ayogerako eri bo wabulira ebigambo ebyomuvaamu so ng'ate munnange ekiteeka ndowooza nga bwe byali ku mbaga eya Kyabazinga nti baatuuka okuyita Bobi Wine bamuwa kaadi ne batuuka akaseera akavanyuma mugamba munnange tusonyiwe tojja kubanga muhoozi yali yeefuza emikolo gyonna naye era still nga bwe nti omunene ye abeera munene still era recognition weeri n'abantu era babwaniriza nnyo.
Nalukoola ku sayidi endala bw'atyo amaze okubeera nga ayungula farms, legal farms 9 mulambiriro okubeera nga zimutaasa, okubeera nga zimuwolereza mu musango Nambi wa NRM. Kali munnange faamu 9 legal farms zezina okubeera nga zimutaasa, zitaasa election victory ye. Ono mubaka mufi wa Kempton North teri atamumanyi Nalukoola Luyimbaazi. Kali munnange nga amaze okubeera nga faamu azitubuulira bulungi nnyo. Omuntu ajja kwebuuza naye ddala lwaki Nambi Kigongo owa National Resistance Movement wa NRM lwaki yandigeze mu kkooti, y'emisango ki gye yataddeyo? Kati faamu tumaze okubeera nga tuzitegeera nkugambye ziri 9 nnambirira era nga zino zakulembeddwamu George Musisi. Ono era bw'atyo yazizzaayo ebbaluwa oba okuddamu eri legal team ya Nambi nga eno yabadde kulembeddwamu Ahmed Kalule owa Crane Associates. Lunaku lwabadde lwakuna oluvannyuma lw'okubeera nga bafunye kopi eya petition okuva mu balooya aba Nambi. Kakati munnange nabano ne bagaa tugifunye tewali buzibu era ne kopi yiiyo oba kakasa tugifunye petition yammwe. Kale kati legal team munnange zisuubira okuba nga zonna zigenda kukwataganyiriza wamu basobole okubeera nga bateekayo response mu kkooti. Naye nga ekituufu kiri nti mulowooza Nambi ayagala ki? Nze nsuubira okuba nga Nambi newankubadde ensonga aziwadde wano lwaki awaabidde biki bye yeemulugunyaako, naye ono definitely ayagala recognition, kwegamba ayagala aleme kusanguka mu bwongo bw'abantu nti bwe tunaatuukira mu 2026 awo nti abantu babenga tebamwerabira, bamumanya asuubira okuba nti kigenda kubeera nga kimutaasa, kubanga kye balina okubeera nga bakola okubeera nga batunda omuntu waabwe, abantu basobole okubeera nga bamumanya ti Nambi naye gy'ali. Kale munnange tukimanyi bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Nalukoola watali kubuusabuusa bonna, era obululu baamuweera ddala obuweererako ddala $939 ekikakasa nti yawangulira ddala akalulu. Kakati Nambi bino agamba nti tebyali ye, agamba nti okulonda kwalimu okubbira era results zaali size ezo. Ayagala okulonda kusazibwemu nti oba kuddibwemu tetumanyi, kuddibwemu ndowooza ayingire mu Parliament emale wakyo neoguba mwezi oba myezi 2. Kakati munnange Nambi bw'atyo ataddeyo okwemulugunya ku nsonga eziwererako ddala, era ng'agamba nti ku polling stations nnyingi nnyo nti obululu tebwabalibwa, tebwagattibwa, era mu petition ye agamba nti Nalukoola mbu yenyigira mu bintu ebimenya amateeka ebitakkirizibwa mu kulonda oba electoral practices nnyingi nnyo ezagenda mu maaso nga tezikkirizibwa. Kakati agamba nti Nalukoola mu bintu ebyo bye yakola ebitakkirizibwa ku kubeera nga akampeyingira ku polling stations, era agamba nti Nalukoola yawadde ebyokulabirako nti bwe yali Mbogo Primary School wali ku ssomero ku kisaawe nti ku Cat ne Maj polling stations agamba nti Nalukoola yakampeyininga mu bawagizi mbu yayogera ebigambo oba slogan engombo people power our power, era n'agamba abawagizi nti yenze Nalukoola, ekitegeeza nti munnange yenze mundabire ddala, it's me Nalukoola, byebimu ku ebyo byavunaana nti yenze Nalukoola yakyogera. Kakati era n'agamba nti still nga mukazo Angola KAL ne KZ LC1 office polling station Nalukoola yagamba abawagizi nti amaanyi g'abantu temugalyamu lukwe. Kakati awo era Nambi n'agamba nti Nalukoola
waliwo agent we waba agents be waliwo Musa Kibirige ne Rita n'abakooza bano tebali bakutte campaign posters ku Bright Sparks Junior School polling center era nga basaba abawagizi balonde Nalukoola. Kati era mu petition ye bwatyo ayongera okubeera gati Nalukoola mbu ne ba campaigners be balemesa abalonzi okubeera nga balonda kino nga kimenya section ey'ekyenda eya Parliamentary Elections Act. Agamba nti abantu abo kati nga Boni Bukenya, Ronald Balimwezo, Nsubuga, Edward Serunjoji, Joseph Sempejja, Sam Kasirye, Scovia Auma wamu ne Fred Akibirango nti bano munnange baali balemesa abalonzi okubeera nga balonda omuli ne Deborah Nasanga okuba nti bamulemesa okubeera nga alonda ku kalonda ku kisaawe ekyakalonda NN polling station. Naye simanyi nti otegeera otya nti ono wa NRM oba ono wa NUP kuba abantu bajja bonna toyawula nti oba ono agenda kawo ono oba oli. Kakati era Nambi agamba nti obululu obuwera ddala 1,640 okuva mu polling stations 14 nti buno tebwabalwa oba tebwalangirirwa era wano anenya Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda olw'okulemererwa okubeera nti kakwasaganya okulonda okw'amazima n'obwenkanya n'okuteekawo embeera esobozesa abantu okubeera nga balonda n'okubala obululu. Ekintu munnange ekyavaako results okubeera nga zikyuka ku polling stations kati nga eyambogo primary school eri ku kisaawe ne Kazo, Angola LC1 office polling station ne Bossers Road. Ezo zonna polling stations nti obululu bwayo tebwabalwa mu butuufu kubanga Electoral Commission yalema okuteekawo embeera esobozesa okubeera nti akalulu kabalwa mu mazima n'obwenkanya. Kakati munnange agamba nti ebikolwa bino byateekawo embeera era nga bino bimenya etteeka Parliamentary Elections Act era nga n'akakiiko k'ebyokulonda nako kakwasaganya bunyimi ebyokulonda okukakana nga electoral materials zoononeddwa era nti n'ebintu ebimu tebyatuuka. Mu butatuuka kiba kitegeeza bali balina okubeera nga bongezaayo okulonda kubanga kyali kyerambika lwatu nti tebigenda kuvaayo nga bwe byali bitegekeddwa mu bwenkanya. Kati Nambi agamba nti nno kino kyaleetawo otabulatabula n'okumalamu abaanyi abalonzi omuli ye kennyini nnyini mbu kubanga naye registered voter era ng'alondera Mbugu primary school playground naye munaye mu musango gwe yawabiddwe agamba nti waaliwo okuwa enguzi n'alokola kennyini nnyini ne ba agents be nga bawa abantu ssente era w'ekyokulabirako agamba nti Nathan Chemba muwanguzi mbu yafuna $1,000 okuva eri Nalukoola mbu okulonda Nalukoola yagufuna Nalukoola si yagumuwa naye nti ba agents be baawa omwami oyo ssente ezo era n'agamba nti ku lunaku lwennyini nnyini olw'okulonda Ben Ntale Mukasa wamu ne Kawempe Division Councillor Mukasa ye Kawempe Division Councillor mbu ono yawa 50,000 omuntu omusajja amanyikiddwa nga Mawumbe George William ku Clinton Junior School KIM polling station mbu okusobola munnange okumugulako akalulu ke. Kakati munnange era atugana Nalukoola naye kennyini nnyini yawa 50,000 Godfrey wamukubira wali ku Pentecostal Church OZ polling station Nambi agamba nti bino byonna byakolebwa Nalukoola ne ba agents be era alina obukakafu obulaga nti baabikola
era ayagala kkooti esinzire okubeera ng'esazaamu okulonda. Kati High Court eneetera okubeera ng'etubuulira kiki? Eneetera okubeera ng'etubuulira engeri gy'egenda okubeera ng'ekwasaganyamu omusango ogwo. Nalukoola ye mu kwanukula Nambi agamba nti ono Nambi ayagala kunyiiza bunyiiza, bino byonna yeekwasa bwekwasa. Naye ayagala kunyiiza bunyiiza kwegamba ateekewo embeera oba oli awo n'abantu babeere nga temweberabira okusobola okubeera nga yeekuumira mu light. Kituufu kiri nti alina okwekuumira mu light. Bw'abanga wakati bano bamala ddaba NRM kubanga bateekayo flag bearer, oba oli awo atya n'okutya nti mu kamyufu ayinza obuyitayitamu mu primary za NRM. Kati y'ensonga lwaki ndowooza ng'ekiki nti baali baamuwa awo n'asalawo n'agamba kankwatire ddala ennamba n'emikwe bakabwebase. Ayina okukozesa omukisa ogwo kubanga jjukira ssente bo bazirina ne bwe gunaamumegga era bajja kusasula busasuzi. Kale munnange agamba nti bino byonna bigendeddwa mu kubeera nga bimunyiiza nga ye Nalukoola. Bigendeddwa mu kubeera nga bimunyiiza kubanga ensi yonna yakiraba nti ddala NRM baagiwujja akalulu. Kakati munnange tugenda kusembyayo Twaha Kajabo. Kati Twaha Kajabo ono musajja ali controversial nnyo, naye kennyini tamanyi ebiseera ebisinga obungi aba tamanyi kikyakola. Kati bw'atyo atutegeeza n'agamba nti yafuna obukadde 10 yabufuna era nti agenda kubeera nga ayogera n'abo abaafuna ssente ezo mu kyama. Abaazifuna mu kyama agenda kubeera nga azifuna. Bw'atyo alabudde banne okuva mu kibiina ekya NUP. Jjukira nti ali ku kadi ya NUP naye yalekerawo n'okugenda ku kitebe kubanga akimanyi bulungi nnyo nti yeepyerera. Kitegeeza nti yayokya abantu already, tasuubira kuba nti bagenda kubanga bamwetaaga. Kakati munnange omubaka owa Bukoto South mu Parliament Twaha Kajabo avuddeyo n'atutegeeza nti ssente yazifuna obukadde 10 era zino bwe zito zirimu ndowooza emitwalo nga 20 kino kirimu emitwalo 26 ejja ddoola. Ssente yazifuna za Easter n'okubeera nti ne bawagira coffee bill. Kati munnange okusinziira ku bye yayogedde Kajabo yagamba nti mwetegefu nnyo kubanga waliwo bangi abaazifuna era agamba nti singa bagezaako kubeera nga bamwambalira nga bwe gwali kuguli omulundi kuba luli ssente zaamuyitira ebizibu emitwalo 4 ze yafuna. Amala okuzibwayo atokakana nga tebamuvunaanye. Kakati agamba ku guno omulundi tazeegaana era yazifuna teyejjusa kuba nti yazifuna era abanaamulima empindi ku mugongo agenda kutandika okubeera nga ayasa omu ku omu nti bajja beebikkiridde ebisweka ku mitwe nga bagenda okubeera nga bafuna ssente ezo era bangi nnyo kwabo abaasayininga nti tebaazifuna. Yagamba nti baazifuna Twaha Kajabo. Naye mujjukire bulungi nnyo nti wano n'ekigendererwa ekyokuwa enguzi kyakubeera nga bakema abantu abamu kubanga ekyo omuntu akemebwa ne kimuleetera okuba nti nno munnange akalulu tagenda kukwata mu 226. Kati tumanyi nti bwe bayinza okumuteeka kanje okuba nga w'amaanyi ennyo wa NRM era sitiiru baga nti akuba tabulako kyakola kikyakusuuza. Kyovudde olaba nga bwe tutuuka mu kulonda abantu bo bamanyi kimu nege nti ab'emityana bantegeeza nti bo ewali ambuleera we bakola ki we batiikinga era nga bwe gwali kuguli omulundi kubanga bakizudde nti waliwo abantu bagezaako kubeera nga bavunza NUP bagivundiza ddala. Kale munnange bo bagamba nti obukodyo bungi nnyo nti already struggle ebonyeebonye nnyo nti omuntu basobola omuteekako ekisanga ekiri awo naddala nga kimuteekebwako abalowooza nti nno ayinza okubeera threat mu kalulu ka 2026. Naye waliwo abantu munoga nti sijja kumusobola muwangula, sijja kumusobola ng'era bw'olaba kati Bobi Wine bwali entiisa nti agenda okukola ebyafaayo. Bannayuganda nga bwe bamutaddemu obwesige kubanga jjukira nti ono buli gy'alaga ayagalwa abantu babeera bamukuba ebifaananyi. Toyinza kukuba kifaananyi muntu gw'otayagala, tosobola. Kati ye pulezidenti w'abantu era mu mboozi yaffe emu nja kukubuulira kino akikoza atya. Factors si eziyinza okubeera nga ziviiriddeko Bobi Wine okubeera nti tebamwerabira n'okubeera ng'omukwano ate gweyongeredde ddala. Akikoza tokimaintaininga mu ngeri efaanaganako bweru. Kale engeri gy'akikubyemu engeri ennyo okunnyonnyolamu. Kankomye wano ate tusinkane mu mboozi zaffe ezijja mu maaso
mwebale nnyo